Okay, bannayuganda bandaba abali ku Lugonvizi Show, abali ku YouTube, mwena n'abali ku Facebook mbalamusiza. Tambula nange nga tugenda Karamoja. Karamoja abantu abasinga beebuuza katutandikiddewa. Natandise budde nga bukyali ku makya. Nagenza okugamba nti bani abantu baweeyo akantu olugendo ono tutambule nabo nga tuli mu kibuga eky'erugazi. Awo we tuli ku lwaliro tuli Lugazi mu kaseera kano. Naye abantu abeebuuza Karamoja. Karamoja abantu abamu bamanyi nti district no. Nkunyonyola Karamoja nga bw'olaba tawuni ye Lugazi. Yeyo gyendi mu kukulaga. Lugazi ali mu Buyikwe district. Tuddeyo tambula nange Karamoja olugendo lugenda kuba lwa ssaawa 10 n'omusobyo nga tutambulira mu ntambula ey'obwannannyini etali ya lukale. Karamoja si district wabula Karamoja sub-region oba ebbendobendo oba ekitundu. Karamoja akolebwa districts ez'enjawulo. Akolebwa Kotido, akolebwa Kabong, akolebwa Karenga, akolebwa Nabiratu, akolebwa district eya Abim, akolebwa district eya Moroto, akolebwa district eya Napak, akolebwa district eya Amudati, akolebwa district eya Nakapiripiriti. Si Nakapiripiti, Nakapiripiriti. Pronunciation nkulu nnyo, ladies and gentlemen. Naye nga nzijukira bwe bakola census oba okubala abantu okw'omwaka 2022 balaga nti ebbendobendo ly'e Karamoja lirimu abantu akakadde kamu mu emitwalo 40. Era Karamoja nga Karamoja okuva mu kibuga Kampala tugambe okutuuka e Karamoja otolontoka kilomita eziri 500. Kikwetaagisa wakati w'essaawa 9 n'essaawa 12 olugendo olwo. Lwaki gamba ssaawa 9? Ekitali kyangu ssaawa 9 nga toyimiriddeemu, ekitali kyangu. Weetaaga short call, weetaaga okufunaako okulya, weetaaga anything okukakkanamu. So bw'oba onaatambula okuva e Kampala okutuuka e Karamoja, awo twabadde mu mabira. Awo twabadde mu mabira nga bw'omanyi mabira ataggwako mbeera ya bubenje. Kyenja okugamba Karamoja mabira ataggwako mbeera ya bubenje, naawe era twasanzeewo obubenje bwawo ne tugamba ffe katweyongereyo kajjamu nga kafuuse kajjamu nga kafuuse kajjamu koffe katweyongereyo tunaalaba. Mbadde gamba bw'oba onaatambula okuva e Kampala ng'ogenda Karamoja kijja kwetaagisa bale ssaawa zonna, essaawa ziweeyo, simbula ku ssaawa ekitone nnyemu ey'okumakya. Mu mbeera yonna ssaawa 12 zijja kusanga ng'otuuse e Karamoja. Twatambudde mabira. Abatamanyi Mabira district, abatamanyi Mabira forest ali mu district y'e Buyikwe. Ekyo ekibira ffenna twakisomako. Abasoma primary, abasoma secondary, twasoma ku Mabira. Mabira atudde ku square kilomita 300,000. Zino ze eka 7,400 ye Mabira. Newankubadde bagamba ennaku zino ewantu wamu bagenda bateekawo ebintu ebyenjawulo, naye we twasomeranga batugamba nti Mabira atudde ku eka 7,400. Eka mu njogera ennyangu tugambe nti kale kyekisaawe ky'omupiira. Kati gatta ebisaawe by'omupiira 7,400 ye eka. As usual abantu ab'enjawulo basangamu abanyumirwa obulamu, abaagala embeera ey'essanyu. Oli agamba nti siyinza kuyita Mabira nga seekubisizaako kafaananyi. Mabira nja kukoshoninga bw'oba ogenda kuvuga Mabira kyandibadde kya buvunaanyizibwa wadde oyanguwa otya n'otalwana kuyisa olw'ensonga nti ekkubo ffunda ate libaako ebimotoka ebinene bingi. N'olwekyo vuga sipiidi yo mpola mpola paka ng'otuuse. Naye nga ne Mabira munene ssebo, kubanga okuva lwe twamutandise eri wano wonna akulaga tukyamutambula. Ebimotoka ebyo biva mu bitundu ebyenjawulo, naye ng'okusingira ddala z'otunuulira awo ziva ku saidi ya Kenya, Malaba, Busia, ezireeta byamaguzi okuyingira. Agamotoka aganene gangi agali ku luguudo lwa Kampala Jinja. So n'olwekyo nja kukubiriza mu mbeera yonna okuvuga ng'ovuga n'obwegendereza. Tugenda Karamoja. Nakunyonyodde Karamoja yatya, nakunyonyodde district ez'enjawulo. Nja kufuna akadde tugenda kuyita mu bitundu ebyenjawulo tukulage kati nga bw'olabye
Mabira tuyiseemu abamu wano kati mukyamanyi wano mukyategeerawo okyasobola okugamba nti bwe nva mu Mabira of course ŋŋenda wano, bwe nva wano ŋŋenda wano, bwe nva wano ŋŋenda wano, naye tulina bwe tujja okutuuka obuze nti tuyiteeyo. Aya baasi awo twabadde tumalako Mabira. Nga tumumalako kizibu nnyo omuntu okugamba nti nabaddeko ejjinja n'otayogera ku lutindo olwo olwa Jinja Bridge, kibeera kizibu nnyo. Kiba kizibu nnyo, n'olwekyo naffe twadde tulina okuba nga tulusomoka ate okweyongerayo. Sigenda balaga tawuni y'Ejjinja olw'ensonga nti gye tugenda kuyita eno waggulu mukitegeera bulungi, tetugenda kuyita mu tawuni y'Ejjinja, naye bwe naaba nkomawo nga nkomyewo mangu nsobola okubayisaamuko waliwo abaagala okulaba tawuni y'Ejjinja etuuseewa eri etya, nja kubayisaamu ku kikuubo nga kimu bibiri, naye eno ye bridge eyogerwako. In fact if I'm not mistaken ye bridge esinga mu East Africa. Awo twabadde tuyingidde Bugembe town. Abasinga Bugembe mumanyiwo ekisaawe ky'Ebugembe awo mumanyiwo nnyo. Abudumulasi yali attiddewo omuntu awo mu biro bye. Bugembe ng'akabuga, nja kayita kabuga. Bannabugembe mbalamusiza, awo tuli mu Busoga kati. Tawuni tekuze nnyo, tekulira ku misinde nga bw'olaba ebitundu ebirala, naye nga yeeyagaza. Era ntwala omukisa guno okugamba nti olowooza nti ogenda kuva e Wakiso ng'ogenze Ejjinja kugula poloti. Wakiso olina emikisa mingi okufuna poloti eya layisi okusinga okugifuna e Busoga. Ekyo nakigezaako era abakimanyi mukikola ki, abakimanyi mukimanyi. Bugembe tawuni yeeyo gye tutambuliramu, basuubuzi bakola emirimu gyabwe, ebintu eby'enjawulo, emirimu egy'enjawulo ogutali gumu, era okugifuluma ebikajjo bye bikwaniriza as usual. Ebikajjo bye bikwaniriza as usual nga bwekitegeera embeera bwetyo bwetambula. Twakozesa mmotoka ya bwannannyini kasita osanga ka bridge ako kategeeza nti oyingidde Mayuge district, era twatuuse Mayuge zaabadde essaawa 5:33. Ssaawa 5:33 ze twatuuse e Mayuge. Naye nga jjukira nti twatambudde tulina bwe twakyamyekawo mu Namugongo ne tugula ku bye tugula, olugendo ne lutandika. Katweyongereyo ate awo ndowooza nja kuddamu kubalaga tawuni ya Iganga gye nja okuddamu okubalaga awo katulabe, naye ng'ano wonna nga bw'obitegeera lugendo mpolampola okunyumya olina okubeera nga either ka energy drink. Mukama wange Irene Natolo yakaŋŋaana yaŋŋamba mwami Lugonvu nkwegayiridde soda muleke, energy drink zireke. Mukama wange saanywedde nabadde ka coffee wano nga tuyingidde tawuni ye Iganga town y'emu ku tawuni ezisinga obunene mu Busoga region. Munanuŋŋamya, simanyi oba ekwata kyakubiri nga Jinja yeesooka, I'm not so sure, naye y'emu ku tawuni ezisinga obunene mu region ya Busoga. Naye ekyokuba nga ekwata kyakubiri ekyo sikimanyi nnyo, naye nze ndabanga nyinza okuba nga temugaa nti gw'oli fala sibimanyi nnyo. Abaakatwegattako awo ye Iganga tawuni ogiraba ebizimbe ebisituka, ebizimbe mu ebiri ebikadde ebipya bitambula, wano wali bizinensi zitambula. Busoga abasajja bazimbye, enkulaakulana eri e Busoga wano. Sema price to Iganga nziramu okukibagamba, towamatuka e Wakiso, towamatuka Empigi n'ozunga mbw'ogenze Iganga gula poloti mbw'ojja kufuna eya layisi, tebakulya ekinusu. Apaana, ettaka e Busoga lya bbeeyi. Buuzaako mukwano gwaliyo omugaye nti bwe mba njagala poloti awo nga mu Iganga storage kibeera kiti, ajja kubuulira, ojja kukakana. Naye njagala kwebaza eyabadde ku kamera, omulimu gwo wagukoze baaba. Weebale nnyo, weebalire ddala, ekintu wakikutte kannabwala. Bagamba kannabwala. Wakikutte kannabwala. Olugendo terwatuboye wadde luwanvu. Tukyali mu ddakiika 9 naye ebitundu bye tutambudde we twatuukidde Iganga zaabadde mu ssaawa 6:10. We twatuukidde Iganga ku ssaawa 6:10. Twakedde ekyatukeezezza kubanga twadde tulina kuyita ku Northern Bypass. Kati mu kuyita ku Northern Bypass ate jjukira nga bali mu mukola nga tulina okwanguwa kajjaamu ako tukafulume nga bukyali. Ne tuyita Namugongo, Namugongo nyanguyira nnyo, n'engwe egundi eseeta
awo jamu mba musazeeko n'oweeba oyogerera eno no wansi mba musazeeko naye awo wonna nga bw'olaba that is Iganga town. Eyo Iganga town ababadde batagimanyi yeeyo tawuni y'Iganga nene ebitagambika that's why nagambye nti okujjako nga simanyi bulungi naye nze ndowooza tawuni y'Iganga tawuni ekwata kyakubiri. Awo nabadde nyina okucekinga otufuta tuyimiridde tutya nagenza okulaba nga gangamba nkyalina kilomita 677 kilomita 677 jjukira ndi ku lugendo lwa kilomita 5 olw'Ekaramoja. Wano abamanyiwaawo tudda Tirinyi awo Tirinyi gwe tubaddeko kati bw'oba ogenda Ekaramoja oleka ekidambaale simanyi oba mmanyi bulungi okulagirira then noweta emmotoka eyo ekuba indikeeta gye tuweta ne tudda ku luguudo olw'Etirinyi. Awo wetuwetera oluguudo olwo lwe lwa baluyita Tirinyi Palisa Road lwokwata Tirinyi Palisa Road lwokwata naye nga kati awo nga bw'olabaawo eyo tawuni y'Etirinyi era abantu baawulira ng'ekiguudo ky'Etirinyi simanyi ebiguudo by'Etirinyi ndowooza zaali nguudo mbi naye ku lwaleero malidaadi. Amakubo gaayo malungi era teweetaaga kati awo wetuwetera ne tudda ku Tirinyi Palisa Road. Tirinyi Palisa Road kati tunoonya Palisa mbadde nti amakubo ga kolansi ekyentambula toyina woosanga ttaka ekyentambula toyina woosanga omukulu omulaba omukulu ng'akavimbiddemu mpola awo ng'eseeyeeya twolekera tewali kuzikiza eyo bridge bw'ogisanga eyo bridge yekuyingiza Palisa Palisa nga district. Twagenza okutuuka mu Palisa kati wano tumalako oluba okugimalako wali oba oyingidde Palisa. Ebitundu bino mubiwulira bw'oba ogenda Ekaramoja ezo zonna district oziyitamu oyita mu Wakiso n'oyita mu Mukono oluva mu Mukono n'odda mu Buyikwe oluva mu Buyikwe n'odda mu Jjinja oluva mu Jjinja n'odda ndowooza webeera Mayuge n'odda Mayuge Palisa tumuyingidde awo oluva e Mayuge n'oyingira Iganga baabo Tirinyi Palisa ndowooza okiraba kati awo tuli Palisa. Twagenza okutuuka e Palisa zabadde ssaawa 6 n'eddakiika 26 naye nagambye ebitundu osobola okulaba ebitundu nga tebinnakula bulungi naye ng'embeera yaabyo si kyekiri kyoga nti nga tuli mu kyalo. Era ntwala omukisa guno okubagamba nti ebiseera ebisinga tujajinga ebitundu olw'obutamanya bwaffe n'okuba nga tetutambudde. Oyina ebitundu by'otambula kati eyo roundabout awo obeera Palisa oli mu tawuni ye Palisa awo mbadde gamba nti tujajinga ebitundu oluusi nga tetutambudde naye bw'otambula otukanoga nti osanga nze nasigalira olwafulumye tawuni neddamu neetolontoka nagambye tugenda Karamoja tambula nange lambula nange. Kati awo tawuni gye tunoonya nkimanyi weebuuza tunoonya tawuni ki? Ffenna amaaso ku lutimbe abagitegeera mugiteeke mu komenti oluva e Palisa tawuni kyawe ennene gy'oddamu okusanga mugiteeke mu komenti. Abategeera oluguudo olwo abavuzi ba zitraaka abanona seminti gye njogerako roundabout yawa abagitegeera roundabout eyo yawa abatagitegeera roundabout ya mu tawuni eya Kuumi. Abasomanga district simanya Kuumi district simanya biki awo twaba roundabout eye Kuumi awo nga tuli mu kufuluma district tawuni ye Kuumi ate tweyongereyo. Era musobola okusigala nga mutambula nange nga mutubuulira mu comment section kubanga ffenna tutambula mpola abeetaaga okuyiga bangi waliwo nti eyo situukangayo bwe tuve Kuumi tawuni kyennene gye tuddamu mutubuulire mu comment section. Oluve Kuumi odda mu tawuni ki ennene naye ng'ebitundu nga bwe gambye bikula. Tewali gy'otuuka noga nti eno nga gye ntuuse wafu nnyo eno nga tewali bantu tosobola
wano twagudde mu kantu awo akagolomola awo waliwo ekimotoka ekyabadde kigudde mu kkubo ne tusooka tulya akataka moroka kwenyiga tuyita mu poloti z'abantu tuyita mu mayumba g'abantu naye nga tulina okukola ki nga tulina okutuuka naye olwo tawuni y'Ekkuumi twabadde tugirese mabega twasomanga Kumi district twasomanga Palisa twasomanga banayi okutambula kulaba okudda kunyumya kati wali wagamba mwami Lugonvu naye obeera olagawa lwaki toŋŋamba ne tutambulako ffenna bw'obanga owulira ng'olina stress nga wandyetaza okutambulako mu bitundu eyo nga n'olulimi temulufaanaganya n'okkakkanya ebirowoozo tusobola okukola ka arrangement ne tutambulako n'owulira kye bayita okutambula nga toyina stress naye wano twabadde ku business trip era tulina business meeting gye tugendako tujja kubeerayo ennaku zijja kuba nga 2 ab'e Karamoja mutulinde ekimotoka kye kyenagambye ekyagudde mu kkubo kye tubadde tusala kati awo olwageze ne tuzzaako mbadde nti ab'e Karamoja mutulinde tulina mu ennaku zigenda kubeera nga 2 kati ebintu twabikyusizaamu Lugonvu gw'olaba kati ebintu byakyuseemu era yabadde appointment tukwetaaga nti muneetaaga wanti Karamoja wa nange nabadde envuga gye simanyi olutindo olwo nga bw'olulaba kasita olufuluma bw'oti oba oyingiddewa abali mu comment abalumanyi era abalutegeera ababaddeyoko ennaku zino bw'olufuluma oba oyingiddewa. Ladies and gentlemen, twala omukisa guno okubategeeza nti eyo gy'olaba gye tuyingidde gye bayita tawuni y'e Soroti. Tawuni nene muganda wange, Soroti tawuni nene. Soroti eyinza okuba ng'esinga Iganga. Abatambuddeko mutubuulire Iganga ne Soroti tawuni kyesinga. Naye yeyo tawuni y'e Soroti. Hotels mweziri, amasomero mwegali, petrol stations mweziri, banka mweziri, njogere ki ndeke ki, waliwo ne ka airstrip e Soroti awo ebagiyita Golden Ark Hotel. Oyinza ogamba kansulekaawo naye awo wonna twabadde tutulondoka butolondosi. Mujja kwebuuza nti olwo ziri mu ssaawa mmeka? Zaabadde mu ssaawa 8:23. Kati musobola okuŋŋamba twayanguye oba twaluddewo. Twabadde tuvuga sipiidi oba twabadde tuvuga kasoobo. Naye kyonna kye kiri ekikulu mu byonna mission kutuuka Karamoja. Kati waliwo abuuza oba Karamoja wali watya? Oba Karamoja wafaanana watya? Kakati waliwo agamba ebyo tobitulaga tubuuke tugende. Kati bwe sikulaga ejjo oyita twobule naawe weetaaga okgendako e Karamoja. Eyo yonna tuli mu tawuni y'e Soroti. Soroti waliwo ekintu kye bakola ndowooza bali mu kussaamu bibumbe eby'enjawulo. Nakiraba n'Embaale bali mu kussaamu ebibumbe eby'enjawulo. In fact nja balaga ne tawuni y'Embaale. Tawuni y'Embaale bw'obanga omaze omwaka gumu nga togenzeeko Mbaale, ebibumbe bye byembadde mbagamba ku streets. Bw'obanga omaze omwaka nga gumu nga toli mu tawuni y'Embaale, muganda wange oli ku bikadde. Bwe tunaaba tukomawo tujja kuyita ku mitudde Embaale. Tujja kuyitira Mbaale then mbalage Mbaale town yoweri. Ne Soroti ngibayisizaamu lukwakwayo. Tujja giddira oboolyawo. Naye ngaawo obeera ogifuluma waliwo ndowooza magye. Waliwo magye ne ka airstrip awo. En bagiyita Soroti University bali mu kuzimba, abasajja bali organized. Olabye gate ya Soroti University. Era sebo si bibyo gamba nti yafunye basalo ba scholarship okusomera ku Soroti University. Nolowooza nti bakutadde wala. Nedda baaba kyoyogerako tokimanyi. Waliwo ajja okugamba nti nze okusomera mu zino ez'egindi ngende Soroti University maanyi. Ensomesa yaabwe simanyi nnyo naye nga facilities olabanga bintu steady. Olabanga ebintu steady ekikomera. Kati nga bazimba gate eri awo babadde baleseewo abantu bwe bayita zino ba hostels. Nange kyesimanyi naye zanfaananidde okuba hostels. Nabadde ngenda omanyi ndi nnyo mu byenjigiriza nensanga essomero lino ng'ofuluma Soroti, nensanga essomero lino nensanyusa. Awo nagikubye ku bbali neŋŋamba nti nyina okusooka okuyingirayo. Essomero liraga pya, ebizimbe bya wansi naye ng'obalaba okubeera e Soroti eyo neŋŋamba nti nyina okugenda ne Nambula
nalambudde ne bandaga abaana ne tukyatingamu awo ne tunyumya obulamu ne bunyumira ne mbagamba kale kaneyongereyo naye nga nalese ekintu malidaadi nenga nti mwebale kukola baŋŋambye riri affiliated ku church emu bwe mbaseerabidde naye mwebale nnyo ne warm welcome eyo ne tugyongerayo wano oluddawa twabadde tuyingidde Amuria district Amuria district abantu muwulira bitundu noga nti ndituukayo ddi Lugonvu akutuusizaayo ojaga nti ntuukayo ddi Lugonvu akoze ki akutuusizaayo awo twabadde tuyingidde Amuria oluva Amuria mujja kumbuulira tuddawa oyinza n'okuŋŋa nti mwami Lugonvu oyina tawuni gy'obuuse oyina district gy'obuuse se nange nabadde sibikola ki nabadde sibitegeera bulungi naye nga nkola ki nga nze ngoba ekintu kimu ngoba Moroto nga ngoba ekintu kimu ngoba Karamoja region nagambye Karamoja si district Karamoja si district Karamoja kitundu Karamoja kitundu ekirimu districts ez'enjawulo laba ensozi ze bayita ensozi ze bayita ensozi Karamoja alimu Kotido alimu Kabongo alimu Karenga alimu Nabiratuku alimu district ya Abim alimu Napak alimu Amudat alimu Nakapiripirit alimu ne district ye Moroto era nga Moroto we wanene ye tawuni enene esinga mu kitundu ekyo ekye Karamoja wano twabadde tuyingidde Katakwi eyo ye tawuni ye Katakwi bw'obanga wali owulidde ekitundu kye bayita Katakwi wali owulidde tawuni district gye bayita Katakwi zabadde mu ssaawa 10 nga tuli Katakwi ensi eno gyetaatutuuse ensimbi gye zitaatutuuse project gye zitaatutuuse Katakwi ojja kwebuuza nti amafuta tonaddamu kunywa nanywedde amafuta gabadde ga $5 ne gantwala ne gankomyawo nazzeemu kujjulizaawo 10 nga siina pressure yonna tonywa bukadde nti bw'oba ogenda Karamoja onywa bukadde pozi nga nze kalundaganya kange ke katanywa naye yonna awo wonna gw'olaba oyo yenna Katakwi ojja kumbuulira oba oyinayo mukwano gwo ave Katakwi ezo ze zimu ku tawuni ze zimu ku district zoyitamu ng'ogenda mu bitundu ebyo eby'e Karamoja n'ekirala kyotalina kwerabira nti Karamoja abodalinga ne Kenya ekitundu ekirabye bakiyita Ochorimongin eyo ye tawuni bagiyita Ochorimongin era bw'otuuka mu tawuni ya Ochorimongin nkwata bulungi tawuni ya Ochorimongin awo manya oba oli mu Karamoja oba ogituusemu oba ogenda kuyingira Moroto wano twatambudde mpolampola nga twetegereza olaba ebitundu wadde wala naye era bakulaga nti ebitaala ku makubo kwebiri kakolansi kwekali amasannyalaze wega ekimu ku bintu bye nayagadde ekiyitibwa amakubo nayagadde ekiyitibwa amasannyalaze bagayina n'okusinga bwe tugayina eno ewaffe mu kibuga Kampala ne Wakiso bayina amasannyalaze ndoza lwakuba ne population yaabwe ekyali ntono nagambye Karamoja okusinziira ku census w'omwaka gwa 2022 balaga nti Karamoja yonna erimu abantu akakadde kamu 2,000 can you imagine kakati awo baba bagakozesa ki okujjako kati waliwo eyo gundi factory ya cement in fact tugenda gituukako mu maaso awo era njagala kwebaza abasajja abo baba China ndowooza njagala kwebaza eyo mulaba nnyo cement gwe bayita Yubai eno gye tuli eno gye bakolera cement wa Yubai cement gundi cement wawa cement we Karamoja oyo gwe mulaba Yubai sinamukozesaako aba Yubai munansonyiwa si mu bubi naye sinakozesa ku cement wammwe naye abamukozesaako mpulidde bagamba mulungi nange osanga naafuna omukisa ku project ez'enjawulo z'enzimba mbenga mukozesaako okwongera okukakasa nti yes malidaadi nenga eno gyava
era emirimu ebimotoka bingi byosanga laba ensozi terubanga lugenda kugwa luno terubanga lugenda kugwa njagala weetegereze kye bayita olusozi luli lwokka tebawaana bantu kuwalampa nsozi ne luno jangu oluwalampa yeno factory gye mbadde gamba factory ya Yubai yeeyo ekola seminti mupya katale naye y'amaanyi era ndowooza abavubuka bangi ebyo byonna ebimotoka byolaba birinze seminti olabye ekidde kotido mbatwaleyoko mbatwaleko ekotido tunaagendayo olulala kansooke ntuuka obudde butambudde zino ssaawa ziri 12 already zigenda kuwera 12 naye eno yonna gyolaba eyo ye factory eya cement wa Yubai yeeyo abakozi baabano banyuka obalaba 12 ziweza abakozi banyuka badda waka kyekyo naye tutambudde mwebale kutambula nange nagezezzaako okubafundiza olugendo luno kati nja kuga ntutuuse mu Karamoja already ebyo bino ebimotoka ebirinza okutikkibwa ebirinza okubikiriyalinga wano batugamba batya welcome to Moroto ekigenda e Nadungeti ekigenda e Nakapiripiriti ebyo byonna nja kubatwalayoko bwe naabanga mmaliriza emirimu gy'abakama bange egindeese mu Karamoja nja kufuna akadde mbatwaleko mu disitulikiti ezimu ezikola Karamoja mulabe naye ekirala kye nalabye Karamoja kyekitundu ekikyali virgin wakati ng'amawanga amalala gazimba ebibuga ebyenjawulo ndowooza naffe tetwetaaga kutuuma ebyo ebitundu ebiriwo nti cities twetaaga ekibuga ekituumiddwa cities nga kitandikiddwawo nga kitudde ku bwagaagavu bw'ettaka kubanga Karamoja teri ttaka oyo gw'olengera tuyingidde tawuni y'e Moroto yeeyo si y'amaanyi kimanyi obwedda abantu bagenda kunvuma Mukama Katonda obwedda kino kyotuliza nakyo mukirabe ntwala omukisa guno okubategeeza nti tawuni y'e Moroto ye tawuni esinga obunene mu Karamoja region oba sub region era Moroto erimu yeetooloddwa lusozi ye Mountain Moroto yeetooloddwa lusozi awo nga tugezaako okuyitamu mpolampola mbadde nkugamba nti Karamoja ng'ekitundu osobola okuvuga olugendo oluweza kilomita nga 10 ng'ewantu wonna awo wateera si lutobazi si kinaye nga tewali kiriwo noga nti kati lwaki tetulowooza kuzimba city oba capital city ne tugikyusa Kampala ya Kyankalana nesigala nga Kampala business city capital city yaffe n'ebeera Karamoja wanene ettaka likyaliyo enguudo ate embwa teremedde mu kkubo balega nti wanene enguudo gyeziri enkola obulungi amasannyalaze gyegali ate population y'abantu ekyali ntono ebbanga linnamazeeyo abantu bayo bali social tebalina nnyo mbeera eyo yagamba nti yes there is that lack of civilization mu bitundu ebimu naye nga si byebiri bye baatutiisanga nti abasajja batambula n'obusaale ba Arrow Boys batambula n'emmundu Karamoja tebikyaliyo Karamoja tebikyaliyo ku lwaleero we twogerera ngezaako okutambuza tawuni y'e Moroto naye yonna oli mu tawuni y'e Moroto emboozi eyo njikuwa ntambulira mu Moroto nage nti ye tawuni esinga obunene mu Karamoja sub region enguudo zaamu bali mu kolankole okuzikola kolansi simanyi oba zibadde za kolansi even before oba nga bali mu ziddaabiriza oba bali mu kubawa buwi kolansi naye nga wonna bw'oyita mu tawuni eyo olaba kolansi mwerere gwe bali mu kukola ku nguudo ezisinga obungi ako kolaba ke katale kaabwe ye Moroto Central Market ulwe twatuukidde simanyi oba bo bannyuka naye kaabadde kalaga nga balinga abakola ki nga balinga banyuka ndowooza tukeetoolole kubanga kaliko amakubo agakeetooloola tukeetoole waggulu awo walinga wukya yeeyo nadde neebuuza eri kyaki eyo ndowooza era ye kyaki esinga obunene mu Karamoja
era yekyaki esinga obunene mu Karamoja. Wemba nsobezza abategeera ebitundu ebyo okunsinga, you can advise me. Noga nti bw'okyogedde awo nedda waliwo kiri nange bune ndi mupya. Olujja lw'akatale ate abaana si mwe basambira akapiira. Owaayi olujja lw'akatale ate ogamba abaana tebasambiramu busambizi kapiira. Tudde eno piki eno gyeraga, tudde eno piki eno gyeraze, tudde mu kibuga eno waggulu eno obudde bwa kiro oyinza okugwa mu mbi. Nabagambye edda sinnalaba busaale, mwana ayinza oga nti kankakulaga okalabe. Ndowooza olabye Moroto Central Market ke katale ka gavumenti nga bw'olaba Owino. Eno y'Owino ye Karamoja, y'Owino ye Moroto, kubanga nagambye nti Moroto ye capital city ye Karamoja. Awo olaba kalina awo waliwo supermarket ababaddeko Moroto mugimanyi. Supermarket eyo oba Baganda oba Basoga naye nga beeno waffe eno. Era boogera Oluganda n'ennyimba ezibeeramu. Nabaddemukko nga Ninsendere ne King Saha wange bakuba butaweera. Ladies and gentlemen, munzikirize tutambudde. Wano nabadde ntuuse ku woteeri wengenda okuwummulirako ennaku zino 2-3 Hotel Africana Moroto. Era ntwala omukisa guno okugamba nti bw'obanga oze e Moroto obanga oze Karamoja, woteeri gye nsobola okugamba okusulako ye Hotel Africana Moroto ya mugenzi BMK, era ye ttabi lya Hotel Africana gye tumanyi. Bisulo byabwe birungi, mmere yaabwe nnungi, roomu zaabwe nnungi, akabeeyi si k'amaanyi. Bali wakati w'Emitwalo 3 n'Emitwalo 5. Wakati w'Emitwalo 3 n'Emitwalo 5. Simanyi oba balinawo n'ezo wansi, naye tambulira mu range eyo. Waliwo eza 5 bwe kityo, 3 ndowooza ebeera roomu nga tekuli ddiiro naye ng'era wagazi bulungi. Wano nabadde nchekinze in okulaba bintu bitambula bitya, ngezaako okusoma amateeka konza naye nkooye enfaaki nago tunaabiraba. Mu ddiiro nayiseewo buyisi, konze omugezi kati ayingira kisenge, eddiiro n'aliraba oluvannyuma. Omugezi ayingira kisenge, as usual kyensookera akazina ne kajja. Kati akazina sooka cekinga buliri bugonda nga kyekyo malindaadi. Baganda bange kambasiibule.